Mukama yebazibwe chosen generation nze brother Steven. First of all njagala okubebaza mwenna bambi aba contributing ku mbaga yange Mukama Katonda abo omukiso gw'amaanyi ennyo ddala. Ebyo byolaba byemu ku bifaananyi ebyaliwo ku mbaga yange. Twanyumirwa nnyo ngenda bateewo ka clip katono nnyo aka video naye nga video binayo film official okuba nabakwata ebifaananyi. Njabanji bateerako y'okwanjula y'okweri batunda bakugira bagendo tegeko okwanjula kwa brother Steve nija kungula video eyo nenga waziri official tezinaba kufuluma bulungi nnyo so ndina okuba updatinga nenga mwe bali nyuma ddala bambi Mukama Katonda abwe omukisa ogw'amaanyi ennyo. So olwaliro nzo okulaga ebirimbo by'omulabe Sitani biwererako ddala ng'omuntu kuva n'abanga atulungamiza. Amenya genze brother Steve banenga bulijjo eno chosen generation kweno kyano tuba tuddamu ebirooto n'okuyirizibwa okw'enjawulo ng'abaana ba Katonda. Nagamba obango tona kusubscribinga ku channel eno subscribinga okone kade bo subscribinga n'okona kade buli wetekayo video bwenti obera namba emu kwabagenda okwanga bali receiving notification nota missing a video yonna. Now ekirimba ekisooka Sitani kya limba abaana ba Katonda abantu abasinga bagamba nti you can pay for your sins. Mukama yebazibwe nnyo. Yes, fena tukimanyi nti mukwano gwange Mukama Katonda mulamuzi ate tali anguzi kitegeeza buli kyokola kyonna ogenda kiwera embalira ku lunaku luli. Kati abaana ba Katonda balowooza nti Mukama Katonda agenda kukebera apime ebirungi byokoze apime n'ebibi byokoze asinziire okwo ajajinge wezo ogenda mu ggulu oba ogenda mu geyeena. Ekyo kikyamu ate oba obulimba kuviira ddala wa Sitani. Teweetaaga kuyimirira mu maaso ga Mukama ne wobanga wakola akabi katono be kati kakyayimiridde mu maaso go kubanga tosobola kasasulira. Ate Mukama bw'atula ku ntebe ye ng'omulamuzi agenda kubanga ajajinga kibi na kirungi. Whether you qualify okuyingira mu ggulu nga toliko kunenyezebwa, Bible nga begamba tewali ayina bbala yadde lufunyiro agenda kuyingira bwakabaka bwa Katonda. Olina okuba nga toliko bbala yadde lufunyiro lwonna. Kati Sitani wabanga akulimbalimba mukwano gwange nti maybe Mukama Katonda agenda kutunulira ebyo ebitono byokoze atunule n'ebirungi ebingi byokoze agambe yingire ggulu mukwano gwange oswadde. Sin is a living being. Ekibi kiramu ate ekibi tekisobola kuyingira bwakabaka bwa Katonda mu ggulu kubanga omuntu alina bwayingira mu ggulu n'ekibi kiba kigenda kubeerayo mu ggulu. So ng'omwana Katonda kitegeere tolina kyosobola kusasulira. So bw'okola ekibi kyonna manya mukwano gwange alina okusasulira ekibi kyali ogwo ye Mukama waffe Yesu. So obwemu ku bulimba bwesinga okuwulira mu bantu n'ogamba omuntu munayiwandiikiriza Yesu n'agamba tunula ebirungi byenkoze bingi. So Mukama Katonda agenda kutunulamu alabe nti nkoze ebirungi bingi ebi bitono so nyingira obwakabaka bwa Katonda. Mukwano teweerimba Bible egamba tewali mulungi n'omu not even one. So fena Bible egamba fena twagwa fena twayonera twagwa okuva ku kitiibwa kya Katonda. All sinned and fell short of God's glory. Fena twakola ki twayonna era Bible egamba there is no one righteous not even one person. Only Jesus Christ ye mutukirivu. So mutukirivu Yesu bwe wetaaga ku lunaku luli kyobola bayakusasulira mukwano gwange. Ekirimba ekyokubiri kyesinga okuwulira nti Mukama Katonda alabika tanjagala. Mukama Katonda alabika takola ki tanjagala. Na abaana ba Katonda bangi balowooza nti maybe olw'ekyo ekintu kye bakoze nti Mukama Katonda olwaleero ayinza oba tabagadde bulungi oba eggulu tyabagadde bulungi oba mulinga yeewulira nti Katonda alabika tanjagala. Njagala otegeere Bible egamba nti so God loved the world that he gave his one and begotten son, his one and only son, that whoever believes in him will not perish but have eternal life. Yohana 3:16. Katonda bw'atyo bwe yayagala ensi n'okwalina waayo omwana we buli amukkiriza alimu okufa obulabe erina obulamu bukola ki obutaggwaawo. Nti Yesu teyajja kubanga asalira ensi eno omusango wabula yajja ensi eno etaasibwe okuyita mu ye. Saawa zino wetwogerera mukwano gwange gwandaba njawo kitegeere nti Yesu atudde ku ntebe y'ekisa kubanga akulaga ekisa olwaleero no matter what you have done. Abamu walokokako n'ogwa kati oli alowooza Katonda takwagala. Njawo tegeere nti Katonda yakwagala ng'okyayonoona. Newo banga okoze ekibi Katonda asigala akwagala. Now I'm not promoting sin. Njagala otegeere nti Mukama Katonda akwagala wano wompulirira ddala kitegeere no matter kye wakoze olunaku lw'eggulo Katonda akyakwagala era ayagala weenenye okyuke odde gy'ali. Ate era still agenda kukubala ng'omwana. Bible egamba nti bonna bamukkiriza yaba obuyinza okufuuka abaana ba Katonda. Bonna bamusembeza aba obuyinza okufuuka abaana ba Katonda. So tobeera mwana wa Katonda wekka today ate enkya n'otabeera no mukwano gwange. Bw'obanga owulira eddoboozi lino manya tosobola okwenenya n'odda mu kitiibwa kya Katonda n'oddayo. So si nsonga kyonna ky'okoze
manya nti Mukama Katonda wa kisa, Mukama Katonda akulindiridde kubanga yitasanyukira muntu yenna kufiira mu bibi bye. So bw'obanga olina ekibi kyonna ekikulemeddeko, kitwale mu maaso ga Yesu, kikomererwe ku musaalaba wamu naye, obeere mwana wa Katonda. Ekirimbo namba 3 kyetera okuwulira ebiseera bisinga, omulabe Sitani atera nnyo okukikozesa nnyo n'agamba abantu nti you cannot escape that sin. Abantu abamu balina ebibi nga bibalemeddeko ng'akikola buli kaseera nga yakikoowa, naye ng'akikola buli kaseera, n'atuuka n'okulowooza nti oba oli awo kitali kivaamu. Bino ebyo biriko addictions: mwenge, njaga, pornography, masturbation, ebyo bino biri addictive. Omulabe Sitani akozesa nnyo obulimba n'akugamba nti tosobola kukivaamu. Mukwano ekitera otegeere nti Yesu bwe yakomererwa ku musaalaba e Golgotha, yakomererwa n'ebibi byonna, including all the addictions. Byonna si ebimu wabula byonna. Now, deliverance esinziira ku how deep you have gone mu kibi ekyo, naye kiraba okutegeeza nti mukwano gwange Yesu asobolera ddala okubreakinga enjegere ezo, asobolera ddala okubreakinga desire y'ekibi ekyo. Yesu oba akusumula mu kibi kyakola kutta desire y'ekyo ekintu, bwatta ennyonta y'ekyo ekintu, it's gone. So mukwano gwange toluzinga hope nti ekibi ekyo tekigenda kuba nga okiwangula. Of course ogenda kiwangula, naye togenda kukiwangula ku lulwo. Olina okukkirizga nti waliwo ekyaleeta Yesu okubanga mukwano gwange afiirira ebibi ebyo, okubanga disarminga amaanyi g'ekibi, kubanga ffe nga abantu twali tulemereddwa. So Sitani alimbalimba nnyo abantu ddala ku byo ebiri addictive nti tali kivaamu, kubanga sometimes oluusi okiwangula ebbanga olowooza nti owangudde ate nekiba ne kikomawo. So mukwano gwange manya nti osobola ddala okuwangula ekibi ekyo ekiri addictive. Ekirimba ekirala kyentera okuwulira, Sitani kyatera okulimbalimba abaana ba Katonda nga tolina makulu. You worthless. Mu nsi eno ng'olaba nga ekitagasa. Now, kyolina okutegeera nti Mukama Katonda akwagala nnyo ng'omwana wa Katonda, oli wa mugaso nnyo era oli wa muwendo nnyo mu bwakabaka bwa Katonda. Bayibuli kyeva egamba mu Yeremiya 29:11, I the Lord know the good plans I have for you. Ti Mukama Katonda amanyi plan ennungi eri obulamu bwo. Oyinza okuba nga tomanyi plan yonna eri obulamu bwo, oyinza okulaba ng'oli stuck, ate bw'obeera stuck you get stress kubanga oba tomanyi kyakukola. Nekinyagala otegeere nti Mukama Katonda alina plan, awo wonna olabira nti biganye, olabira nti olemereddwa, Mukama Katonda watandikira, alina plan nnungi eri obulamu bwo. So mukwano gwe tolowooza nti no toli wa mugaso nnyo, tolowooza nti no togasa, nedda. Mukama tasindika nko muntu yenna ku nsi eno n'agamba kamusindike ndabe ky'anaakola, nedda. Akusindika ng'alina plan eri obulamu bwo. So kyolina okukola kwa lininga ne Mukama osobole okutegeera plan Mukama Katonda gy'alina eri obulamu bwo. So doesn't matter the background, doesn't matter the education, doesn't matter tekitwali kyonna kimatalinga mu Katonda. Katonda alina plan eri obulamu bwo, era kijja okugamba nti mukwano gwange olina purpose era oli wa muwendo nnyo mu maaso ga Katonda. Bayibuli egamba I was fearfully and wonderfully made. I was fearfully and wonderfully made. So mukwano gwange Mukama just kola bukozi bwatu, nedda. Yatwala obudde olaba nga akuforminga era yakuleeta ku nsi kuno. So here on purpose, toli kuno just betinga, nedda mukwano gwange. Jangu eri Yesu ojja kubanga wa Mukama Katonda akuwa papasyo ogitegeere. Otegeere nti mukwano gwange oli wa muwendo nnyo mu bwakabaka bwa Katonda. Obulimba obulala bwentera okuwulira, omulabe Sitani bwalimbalimba abaana ba Katonda. Nawe kyolina okutegeera nti Sitani yajja okubba, okutta n'okuzikiriza. Sometimes Sitani ayinza okupanga tasobola ku approachinga direct, kyasobola okukola kwe kubanga akola ki, akulimbalimba okujja mu papasyo. Ebiseera bisinga Sitani atulimbalimba nga atugamba atya, tosobola. Now, the fear of the Lord is the beginning of wisdom. Okutya Mukama amagezi mwe gasookera. Okutya kulungi naye ng'otya Mukama. Okutya kulungi ng'otya kwetta, kuboka kalina kugwa wansi. Naye okutya okukulemesa taking a step, okubaako kyokola mu Katonda, okubaako kyokola okweyongerayo, okutya kubi nnyo. Kati Sitani ebiseera bisinga alimbalimba nnyo abaana ba Katonda n'akulaga nti tosobola. Toli wanjawulo nnyo nange n'omuntu omulala yenna n'abantu abalala bonna mukwano gwange, ffenna tuli kimu. Olina kwekkiririzaamu n'oyimirira mu Katonda. Olina kwekkiririzaamu nti naawe osobola. Kyonna kyolina okukola mu Katonda tandika okukola. Abamu Mukama Katonda ayinza okuyita okubeera omubulizi w'enjiri ng'otya abantu. Kati abantu bootya nabo bennyini bakutya. Mukama yebazibe nnyo. So mukwano gwange wekkiririzeemu, totya kintu kyonna. Sitani yaleeta okutya. Bayibuli egamba ffe tetuwabwa mwoyo waki wa kutya. So mukwano gwange tolina kutya, olina okubanga oyimirira
olina okuba nga oli confident n'okola ky'olina okukola, ojja kulaba nga Mukama Katonda akwegattako. Ne buli obeera ng'otya atya tolina gy'olaga. So Sitani akikozesa nnyo okuleeta okutya, okulaga nti gwe nakulaga nti bali banjawulo, gwe nga gwe oli mulala nnyo naawe, gwe oli tosobola, oli lugoja miridda mukwano gwange. Byonna bigenda kutandika nga oyimiridde ne wekkirizamu ng'omwana wa Katonda. Mistakes zibeerawo mu bulamu, togenda kubeera perfect, nange siri perfect. So togenda kubeera perfect mu buli kintu kyonna, wabula nga bw'otambula olugendo luno olw'obulokozi, nga bw'otambula mu kintu kyonna ky'okola mu kaliya yonna gy'opasuwinga, manya nti mukwano gwange we learn step by step. So olina kubeera confident ng'omwana wa Katonda. Ekirimba ekirala kye ntera okuwulira nti mukwano gwange osobola okubyekolera byonna. Now, abaana abamu aba Katonda bali so frustrated, agenda okulaba nga agezezaako mu maanyi ge n'alemererwa. Nawe nagambye nti abamu agenda olaba nti tasobola kuovercominga kimu ku bulimba bwa Sitani, tosobola kuwangula kintu ekyo. Ate abamu agezaako mu maanyi ge nga bwe nayogedde before, kati bw'alemererwa. Oluusi alemererwa, oluusi ate ne yezzaamu amaanyi yekka n'agamba nti I can overcome this, I can overcome this. Waliwo ebintu ebimu mukwano gwange oba byonna nga tosobola kubiwangula maanyi go mukwano gwange. You have to surrender. Yesu ali wano yakufiirira, Yesu ali wano alina amaanyi go n'okukuyamba, naawe oli wano. Kati ebiseera bisinga buli w'ogamba nti nze nja kusobola, Mukama Katonda nga akutunuulira. Kasitoba nga tobitadde mu Katonda, n'obiteeka maanyi go, nga nja kusobola okuwangula kino. Kyandibadde kirungi buli kyonna kyoyagala okuwangula, gezaako mu maanyi go. Gezaako mu maanyi go, bw'olemererwa kyete eri Yesu. So njogera n'omuntu yenna alemereddwa ng'ogezaako mu maanyi go. Omulabe Sitani ng'aza kulimbalimba ebbanga ddene, tosobola okuwangula ekyo ekintu. Naye nga mukwano gwange naawe olaba ebbanga liyise nga buli lunaku weerimbalimba tosobola okuwangula, naye nga tokola ki? Nga towangula. Oba n'obeera bulimba bwa Sitani nkukuumira in bondage, kukuumira mu busibe, oleme kweyongerayo, oleme kugenda wala. Gamba nja kuwangula kino enkya. Most especially ng'omaze okwonoona n'ogamba nja kuwangula. The fact that omaze okwonoona ate katuwezaamu amaanyi. Mukwano gwe manya nti mukwano gwange okyali mu buzibu bw'amaanyi nnyo ddala. So ebibi bikwase Yesu yalina solution yabyo, ye equation solving ebibi. So bango yine ekintu kyonna nga kikulemeddeko, kireeta eri Yesu kimukwase. Bible egamba cast all your burdens to him because he cares for you. Emigo giwe Yesu, lwaki weetika emigugu? Bantu bangi muli mulokole ne weetisa emigugu gikumenya, agabiga kumenya, nawe kennyini olaba ogezezaako ne tosobola, ne wezzaamu bwezza amaanyi nti osobola okuwangula. Bikwase Yesu yagenda okuba nga breaking up ekibi ekyo, obusibe obwo obukulemeddeko. So olina ekintu kyonna kyolaba nga kikulemeddeko mukwano gwange, lekeraawo okwekaza. Kikwase Yesu agenda kubanga akuyambako mukwano gwange okubanga okiwangula. Nawe ekirimba ekirala kyetera okuwulira, Sitani alimbalimba nnyo abaana ba Katonda to come against the word of God. Okay? Ekyo kikulu nnyo. Omanyi Sitani ebiseera ebisinga bw'obanga oli mulokole, bw'obanga omanyi ekigambo kya Katonda, mwayitiramu nnyini. Nga omanyi bwe yajja ku Mukama waffe Yesu n'amugamba nti obanga oli mwana wa Katonda fuusa amayinja gano emmere. Kubanga Yesu yali enjala emuluma, yali amaze ennaku 4 talya tanywa, ava mu dry. Of course yali yeetaga kyali kyakulya. Sitani kyennyini kyamuleetera, mukimanyi bulungi Yesu afuusa emmere. Mumanyi bulungi mu Bayibuli ebyamagero bingi ng'afuusa emmere ng'afiidinga abantu. Kati ku mulundi guno Sitani amugamba gwe, yali ekuluma ate oli awo, oli mu ddungu. Ddira amayinja gano gafuula emmere. Kitegeera. So kye yali ayagala Yesu agondere ekigambo kya Sitani ave ku kigambo kya Katonda. Yesu n'amugamba man does not live by bread alone but by every word of God. So Sitani agira mu kigambo kya Katonda. Nabagambye buno bulimba kuviira ddala eri Sitani. Bino Sitani byayitiramu okulimbalimba abaana ba Katonda. Agira mu byawandiikibwa. And sometimes asooka ekyawandiikibwa n'akivuunula bulala ng'era bwe yali akoze ku Yesu. Tofaayo, Mukama Katonda ajja kukusonyiwa. Kola kino. So you come against the word of God. N'okola ekibi ng'okiraba ddala kibi, naye ate nga Sitani yali mu kulimbalimba. Anytime you want, osobola okudda eri Yesu. So do it anyway. Ajja n'akukusonyiwa. So n'okola ekibi naye nga Sitani yakola ki? Yakulimbalimba. Era yakikolako ne Yesu n'amugamba munaye buuka ogwe. Kyawandiikibwa nti alikusindikira malayika n'ekigere kyo tekirisitala. Kyali ayagala Yesu akumitinge suicide. Yesu n'amugamba no. Tokemanga Mukama Katonda. Nawe Yesu kye kigambo. Omanyi Sitani naye tamanyi kyakukola. Ojja otya ku kigambo kennyini okeme ekigambo yennyini Yesu. Omukeme obuuli ekyokola Yesu n'amuyigiriza ekigambo kya Katonda.
So abaana bakatonda mbere very very careful. Wabanga omanyi ekigambo kya Katonda, Sitani mwennyini mwayitira kulaba ng'akola ki? Ng'akusuula ng'omwana wa Katonda. So olina okubeera very 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 careful kubanga omulabe Sitani muyaaye, Sitani mulimba, tagenda kujja ebiseera bisinga ne scare crew, omulabe nti Sitani wuuno aliko amannyo manene akutte kanajjolo kati omukuba mu bifaananyi azze okuba ng'atandika mukwano gwange. Ebiseera bisinga akusika n'akusembeza come close n'akujja ku Mukama n'akusembeza gy'ali n'asobola okukuba bulungi nga tuli mu kubeerawo kwa Mukama. So beera careful nnyo okulaba nga Sitani takujja maaso ga Katonda, takweta kujeemera kigambo kya Katonda, kubeera nga avunula ebyawandiikibwa mu ngeri endala yonna kubanga ye muyaaye, is crafty. Bible emwogerako is crafty. Bumu ku bukodyo bwakozesa. Sitani talina bukodyo bupya, obukodyo bwonna buli mu Bible babutuyigiriza. So olina kubanga omutegeera, talina kipya kyonna kyagenda kubanga akuleetera ng'omwana wa Katonda. Ky'ojja okusembyayo ekirimbo ekirala Sitani ky'asinga okukozesa, kugamba mukwano nti bw'onaafuna kino ojja kubeera musanyufu, bw'onaafuna kino ojja kubeera musanyufu. Sitani abikozesa nnyo era yagamba Yesu nti vunna mu nsi nze nkuwa ekibuga. Vunna mu nsi nze nkole ki? Nkuwa ekibuga. Alowooza nti Yesu bw'anamuwa ekibuga, Yesu ajja kubeera musanyufu kubanga ajja kubeera nga alina ekibuga kiramba. So kati Sitani nakyo kyakikozesa nnyo kubanga amanyi nti oyagala nnyo bino ebintu by'oku nsi. Agamba maybe bw'onaafuna ennyumba ennene okusinga gy'olina ojja kubeera musanyufu. Maybe bw'onaafuna omwami ojja kubeera musanyufu. Maybe bw'onaafuna kino. Mukwano gwange, Yesu agamba nti emirembe mbalekera, so singa ensi kwebawa wabula nga nze bwe nkola ki? Bwe mbawa. Emirembe tegiri mu kufumbirwa, emirembe tegiri mu kugula mmotoka, emirembe tegiri mu kubeera na sente nnyingi. Ebintu byonna just biyambako, naye ng'emirembe emituufu giri mu Mukama waffe Yesu. So ng'omwana wa Katonda kitegeere ddala nti omulabe Sitani muyaaye, Sitani mulimba, ate era tajja buzi mu bulamu bwo wabula ajja kubba, kutta n'okuzikiriza. So n'olw'ensonga eyo kamberekereze. By the way tulinawo t-shirt za Chosen ngeno gye ndimu, ebigambo biraba. Okay, this is navy blue. Tulinawo grey. Kuliko accept Jesus today. Accept Jesus today. Imabega, tomorrow might be too late. Tomorrow might be too late. T-shirt eno ya sente tono nnyo, mitwalo 3 gyokka, ngeri printed bulungi nnyo. So tulina get together abaana Chosen ffenna egenda kubeera Kyebando ng'enaku z'omwezi 16. So you can come, you can contact us. Enamba z'amasimu ze ziri awo mu comment esooka. Get together ffenna tugenda beera abantu bangi, abaana Chosen tuli bangi. So tubasuubira mujje kwolwo olunaku lwennyini mutegeere ekibayita Chosen Generation. Ba Chosen mwena mujje, bw'obanga oli mu Uganda. Bw'obanga oli Bunaayira, no problem, send us a message on WhatsApp. Tujja kuteeka mu group, mulimu bingi okuyiga, okuyigizibwa okw'enjawulo, ojja kuyiga okuweereza Mukama, so bingi nnyo ogenda okuba ng'oyiga. So t-shirt zino teziriko nnyo interest, tuli mu kukola ssente nno, azituyambako kubanga tubuulira enjiri, kubanga kuliko ebigambo bya Katonda. Kuliko ebigambo bya Katonda. Buli w'otambula wonna tewetaaga n'oba tunaba kwogera kigambo kyonna oli asomako obusomi. Accept Jesus today, tomorrow might be too late. Imabega. So bayagala t-shirt, so tuweereza message, so kubanga ofuna t-shirt yo. For delivery we can arrange for you, but kyandibadde kirungi for pickups and picking up t-shirt zammwe. Ko lunaku lwennyingi enaku z'omwezi 16, so mukole order ya t-shirt ezo 16 mujja muzifuna. Mbagala nnyo Sigadde Brothers TV kwa Chosen Generation mbere buli bwera.